Mukwefube w'okusitula n'okutumbula business naddala ezitandikibwawo abakyala ab'ekitongole ky'ekitavu kya gavumenti NSSF bakwataganye ne Mastercard Foundation ne bateekamu ensimbi ezikunukkiriza mu bukadde bwa $2 bweddu. Akulira NSSF ow'ekiseera Patrick Ayota okukakasa bino asinzidde ku mukolo kwe bakwasiriza abakyala abafunye ssente zino ogubadde ku Mestil ensambya. Mukafe okwongera ku mwendo gw'abatereka mu kitongole ky'ekitabu ky'abakozi ekya National Social Security Fund NSSF mu bufunze okulwanyisa ebbula ly'emirimu n'okutumbula abakyala abatandikawo business aba NSSF bakwatagana ne Mastercard Foundation okuteeka mu ssente ezikunukkiriza mu bukadde bwa $2 mu kibayita High Innovator Awards Women Accelerator. Okusinza kwakulira NSSF ow'ekiseera Patrick Ayota ebbula ly'emirimu kimu ku bisinga okukugira abantu okutereka mu kitabu kyokka enteekateeka eno eringa bayambye okunogera ekizibu kino eddagala. We've created 55,000 direct and indirect jobs. We know in that area we have about 1,600 people who jobs that were created. Out of those, they've already joined the fund, and they're contributing. I think as of yesterday, about 93 million shillings. So here, even it is in emphasis, we are seeing that the intent, the objective we had, is actually working. Atandika enteekateeka eno emirimu mingi ddala egitondeddwawo mu ngeri ez'enjawulo ekiyambye okukyusa obulamu bw'abantu abawerako. The only way you can become a member of NSSF and save, you need to have a job. Now, if there's nobody who's creating a job, you'll never have a job and never save with us. So if we can intervene in that area, help startups, help small businesses grow so they can hire people, those people will then become members of NSSF. Pereza Pio Masindo okuva mu Outbox atuwulidde engeri gye balonda mu bizinesi z'abakyala bano okuvuganya okutuuka okuwangula ensimbi buli omu emitwalo gya $2 ezikola ezawano obukadde nga 75. So a business that can actually demonstrate that it can make money on its own and run beyond the grant would qualify. The other thing would be around employment, especially for the youth. That would be a good business. So each of the selected businesses is going to receive $20,000 USD. Ku mukolo guno bizinesi abakyala 66 ze ziwangudde ensimbi n'ekigendererwa ekyokwongera okuzikulaakulanya n'okuwa abantu abawerako emirimu. Those who have actually qualified for the money, we go beyond giving them the money. They first undergo what we call a due diligence to verify the information they have given the hubs. Then after that, they actually get the money where they implement, and we keep monitoring them for about 5 years. Aisha Nabwanika akulire waffe Culture Village omu ku bawangudde atubulidde olugendo nga bulibadde okutuuka ku kkula lino. Emabega kawo tebyali byangu nnyo, documents zaali mpitirivu nnyo ze baatusaba, naye twaline munnange oyo ne mugamba tugume tuwandiike. First and foremost, financial statements tezaali nnyangu nnyo, ebintu bino tubiwulira naye okubikola practically si byangu. Ayogedde ne ku ngeri gye bagenda okukozesa ssente zino okukuza bizinesi mu ngeri ez'enjawulo n'asiima abateesiteesi olw'akawufu ono kubanga asudde bangi naddala abakyala. Zigenda tuyambako okola website nga ewaffe ennungi eyamba bookings, payments zonna nga ziri wamu, ne records zaffe nga ziri wamu. Eddakiika esigadde 19 ezibulayo okuwera essaawa 2 ngenda kuddamu mpumulemu agabuutikidde tukyagendera ddala maaso ngenda kukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokuna omuli n'ebyemizannyo.